Ninawo ensonga gye njagala twogereko leero. Ensonga eno ya muyimbi Alien Skin. Omuyimbi ono ayina ebintu bingi byakola ebyenjawulo. Ekyabadde Juba mwakirabye. Show yabadde very successful. Ba promoter bonna bagamba bejjusa okuba nti balwawo okuleeta Alien Skin. Yabasanguddeko ennaku. Amaziga agabadde gabaluma n'obwavu yabibanazizzaako. Ekivulu mwakirabye. Seetaga na kukyogerera ka video kaako okalaba. Kyabadde very successful. Bible egamba nabbi gyava tebamumanya. Kino nno kituukiridde. Kyatuukiridde ku weekend. Nalabye video eno nenzijukira ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu Bible. Nti nabbi gyava tebamumanya. Tubadde tugamba twagala Alien Skin. Naye ate oboolyawo waliwo oboolyawo abamwagala okutusinga. Buli lunaku nsigala abantu bano bankyalenjinga nnyo. Bw'olaba okwagala kwe yafunye reception wali wonna ng'ayita ku drive ekintu kyabadde so massive. Kati ate show yo kyabadde incredible. That's how I can say. Incredible. Nakugamba tosobola kunnyonnyola Alien Skin n'omumalayo. Ye muyimbi yekka gotasobola kunnyonnyola Uganda n'omumalayo. Wakati jukira Alien Skin ono kimufuula ow'enjawulo ajidde wakati mu generation nga buli kimu kibadde disorganized. Music industry yanaabuuka, buli omu akola kyayagala. Abayimbi abaludde mu ndongo balemeddwa okuteekawo shape ne dynamics. Music industry we Uganda zalina okuyimirirako n'okubesingirako. Nga bannamawulire ba disrespectinga buli muyimbi yenna. Alien Skin ebintu bye yazze n'abisangulawo. N'abalaga mbu tewali jjogolina kuteekebwa ku bayimbi. Abayimbi bangi tebaagala Alien Skin but tebasobola kuvaayo mu maaso ku confessinga. Kibanyigira mu mutima ekyo okuyita okukinnyonnyola obulungi. Laba ka video kano akawa mukunja atasera ng'ayogera ku nsonga eyo. Kali akasajja kagezi katukumisa psychology kyovola babagezi basalawo ne bagatumuleke. Kati bano baba tamanyi kubala bintu bintu bya media na bintu bya gwanga. Basigala bajiwaga alien wagwa. Muleke waba yagwa mumuleke bulesi. Kati huyo yakubye Sudan. Wamulabi nenzimba omutima. Era nakyo kyakuzimbiza omutima olitereera ddi. No nalabye bamukubira enduulu nnyingi nnyo ne kinyiiza. Kigagonyiga kinga bakubira enduulu wali nabweru ku kisaawe. Webaze Katonda nze nazimbye omutima ate nenjogera. Eriye yagenze mu ssabo naye nga wanajja wanaagenda kuseka agambe nti amwagala nnyo. Walabye nga ssente ze bamufuyazi wababaawunsa. Anti kyekyo kye mbagamba nti twesonyiwa oyo omulenzi. Nze era singa nze olaawe embeera nga ndi mu bino ebintu nga mbala bino ebintu. Nze mbala omuntu nti oyo threati. Ndowooza okalabi. Ekintu ekyo golooza abantu bameka balina endowooza ng'eyo omuvubuka oyo. Oyo mukunja atasera yasooka Alien Skin mu ndongo. Naye kati is a star, is a brand. Ye muyimbi yekka abeera nga performinga ekivulu kyaliko ne kituuka ku internet nga tannaba na kuva ku stage. Ne kigenda viral. Kati omuyimbi oyo muvanga ko kitegeeza aynako amagye, aynako abantu abapushinga wakawe. Oscrollinga video 2-3 tekubulako ya Alien Skin, tekubulako ya Alien Skin. Ayina ebintu ebyenjawulo byakola. Ye muyimbi asoose okukwata kisawo kya ssente kyonna kye bamufuye ku stage ekibox nga bwe mwakirabye nga kijjudde ssente. N'akikwata n'akigabira abantu ababadde bamutambulirako babbawunsa ab'ejjuba. N'akikwata kyonna nga tajjeko yadde n'ekikumi n'akibawa. Naye ng'emabegako twalabako omuyimbi yagenda mu kifo kyekimu n'akoma wano n'obusente n'abuyiwa ku buliri n'atandika okububala. Ng'alaga ensinga bwe yafunye nnyo. Kati Alien Skin agezaako okukulaga nti nze eyo level gye mumbaliramu bwe mwagala okunteeka si wendi. Nnako class gye ndiko, ninako ebintu byenkola ebyenjawulo ne tagitisi zange endala nnyo. Akutte ssente ng'ezo azigabidde omuntu gwe yasanze obusanzi mu nsi endala ey'Ejuba South Sudan n'azimuwa. Nga bolaba
N'engatto ze yakubiramu drive n'azigaba. Muyimbi abadde trendinga mu Uganda, wabweru wa Uganda ne mu nsi gye yagenzeemu South Sudan. Nga trendinga. Everyone is talking about him. Neno osanga yera abantu bali be nakugamba batimu kafitino. Abalowooza mbu Alien Skin yali mu kifo kyabwe balina okubeera baagala aveewo bo babeerewo. Tebaagala kukkiriza kyovula buli kaseera bwe bajja mu kamera bakugamba oyo yagwa. Naye mu Uganda tuyinamu abayimbi abasoba mu mutwalo. Naye era boogera ku oyo gwe bagamba yagwa. Lwaki teboogera ku bali abali waggulu abali ku top? Logic bwongo kati Alien Skin abakubisa bwongo. Until when they wake up ne batandika okurealizinga nti omuntu gwe bali mu kuzannyirako tayina budde bwabwe n'eddakiika naki. Ate yagamba yazaalibwa kubalumya mitwe. Agenda kubonyabonya industry mu bugenderevu. Kyovolaba everyone atamuwagira abeera biased buli kyakola ne banyiiga naye nga baagala mu followinga byakola babyagala era bamugoberera. Naye ate the same people abagamba mbu yagwa ate ne bamugoberera. So ekyo kikuwa kyakuyiga ki? Katonda bw'aba amaze okublessinga n'akuteekako omukisa n'akuta oba omaze teri kintu kisinga Katonda kukublessinga. Abantu abakwagala beereeta bokka. South Sudan yagikubye. Nukugambye mu ntandikwa nti nabbi gy'ava tebamumanya. Ebyamagero nabbi waba ku kitundu nga Bayibuli bwegamba oluusi takolerako na byamagero. Abikolera nnyo mu nsi eyo gy'atava gyagenza obugenzi. Abantu be baba bamuwa respect nga balina n'ennyonta. Kati osobola okuba n'ogenda South Sudan mu Juba n'obagamba mbu Alien Skin yagwa. Abantu bonna ababaddewo ekifo kyonna nga kijjudde nga tolina woyisa kigere ng'ate abantu si kubeera bubeezi mu kifo wabula nga bayimba luyimba ku luyimba buli luyimba lwateekamu. Ye muyimbi alina ennyimba almost 20 songs naye nga buli lwayimba hit. Buli lwayimba hit, buli lwakuba abantu balumanyi. Ate Alien Skin ye muyimbi yekka ayimba n'atagamba bantu kuwanika mikolo ne bagiwanika bokka. Ye muyimbi yekka tagamba ngako bantu nti jjayo akatambala wuuba nga bano abayimbi abalala babeeramu. Naye osanga omuyimbi mu ndongo amazeemu emyaka 2 naye nga naye alina obusobozi obukwata microphone n'agamba abantu mukwata buli kyolina wanika mu ngalo wanika mu bbanga wuuba akatambala. For what? Abantu abalina okwagala gy'oli tebalinda kuba commandinga. Kasita otuuka ku stage baba bakimanyi tugenda kusupportinga muyimbi waffe tugenda kuyimba naye teweetaaga kubagamba nti tuyimbe ffenna. That is Alien Skin. Tewaliwo ka video konna nga Alien Skin yagamba abantu tuyimbe ffenna. Ye ayimba buyimbi abantu ne baddamu. That is Alien Skin. So ayina characters zonna ezimufuula okubeera omuyimbi ow'enjawulo ate ow'amaanyi. Ate n'engeri gy'akolamu strategies ze okuzimba system ye ne empire eya fan base eri strong. Abantu bano bonna bamukira. Nalaba Juliro akwate mwakalaba ka video omuyinza okwa mwakalaba ka video ng'ali ku gundi wali ku show ye Juba engatto yali esimulusa akaguwa. Olaba abantu bano they are almost in the same age bracket naye n'avaawo with all respect n'agenda n'asiba engatto za mukama we. Simanyi bwekyo mwakigenderera. Kikulaga nti nno omuntu ono ali submissive yasalawo kuweereza mukama ali organizing Alien Skin nga bossi we. Akimanyi Alien Skin alina ettaffaali ddene lyamugaseeko ku bulamu bwe. Nalaba abawagizi nalaba omusajja oyo eyalina esaati eya red agijjeemu agitadde wali agala Alien Skin agirinnyeko ekyo kimumala. Ate nga si gwe gusoose ne wano mu Uganda nabalaba avuka nga bateekawo engoye zaabwe Alien Skin aziyiteko. So nabbi wabeera mu nsi ye tebamuwa nnyo respect tebamumanya naye bw'afuluma bamumanya.
katutandise okulaba obwetaavu obwa alien skin Uganda nti mwetaaga nabagamba oyo omwana asset ya ggwanga alien skin asset bano abatuwalizimu singa ono omwana bamukwata dda ne bamuteeka ku zi billboard ne bamukubisa obulango because is the new face of the younger generation. Yes, toina muntu mulala gwosobola kuleetawo is the new face of the young generation. Ye alien skin. But bali eyo basirise sente zaabwe ziri mu alien skin. They are there keeping quiet. Mukwata ono mwana muteeka ku billboard. Atandika bakubira obulango is the new face of the younger generation. Amagezi mwagala abagaba waveewa. We must understand. We must appreciate abantu abakola ebintu ebyenjawulo naddala nga bakyali balamu nga tubalabako n'amaaso gaffe. Teri muntu agenda kuwana abantu Abanigeria bawana abantu baabwe, abayimbi baabwe babawana, abazanyi ba firimu babawana, abasambi b'omupiira babawana. Ife abaffe buli avaayo gwe twagala okuteeka wansi, gwe twagala okukomerera, gwe twagala okukuba emisumaali, tetwagala kulaba muntu ali mu ssanyu, tetwagala kulaba muntu awangudde. That is Uganda. Those are Ugandans. Okitegedde ekintu ekyo. So people bannayuganda okutuusa nga twekubye mu mitima ne tumanya nti nno obuwanguzi bwono kiba kyakulabirako nti nange anytime nsobola okubeera omuwanguzi. Otherwise tetujja kutuuka ku biruubirirwa byaffe nga tukulembeza obukyayi buli kaseera. Tebulina bugenda kututuusa. Nze mbabuulira amazima. So alien skin big up. Buli mwagizi we yenna nkwebaza. Shweno twagirinde eyejjuba paka sawa 10 yatandika saa 9:45 n'abakuba endongo almost for 1 hour. Yabakuba n'avaawo nga basaba busabi mazzi ga kunywa naye nga ye abakakasizza endongo. Ne sente ze baamufuwa zonna n'azireka e Sudan. That is alien skin. Bayimbi bameka wano abasobola okukola ekintu ekyo. Lwaki mbasibata. Arsenal yasobodde okuba Manchester United. Bwekyo bwe kyatambudde weekend yatutambulidde bulungi. Mbagaliza olunaku olulungi, musibe bulungi. Junior nkubuuzizaako awo okuva mu France mu kibuga kya Toulouse. Nkubuuzizaako ogamba otya? Kansubire oli bulungi. N'abatulaba bonna okuva mu UAE, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Dubai. Mwena munzikirize mbabuuzeeko mwenna mugamba mutya? USA, UK, Canada, Toronto, Uganda namwe sibeerabidde. Abe Bukomansimbi Kasanje mwenna across Uganda mbabuuzaako mwenna. Kansubire muli bulungi. Obulamu butambule bulungi. Mbagaliza weekend ennungi. Mbagaliza weekend ennungi. Batambulire bulungi. Buli kimu kibeere nga kitambulira ddala bulungi. Mukama Katonda abawe kyemusinga okwagala ne sala zammwe asobola okubeera nga aziddamu abakolera ebikulu mu bulamu. For God and my country, Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagerekagerekere Obuganda. Mamero Media ye channel yokka ekuwa amazima. Subscribe oba tonnaba kusubscribinga. Mukama abakuume. My name is Comrade Chris. Respect.